kale tukyagenda mu maaso mukulekeyo nnyo mu story ya mwana mulenzi manyiddwa nga Isaac Ruch naye nga tweyongeddeyo mu ne batulaba live wano wennyini ku Celeb Jazz. Tukyagenda mu maaso n'atumyako bangambye ani ali awo ku live Lawrence Payo abantu nga bangambye Olivia Kooli ani omulala ali awo Miss Independent wangene ku live Kooli waliwo Rena. Okay, bantu banya bali ku live so abamalayo naye nga tugende maaso nga tweyongeddeyo tuvuga speed leero tusanzeko omukulu amanyiddwa nga Walukaga nitugezaako okugera naye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Munjukire muno Walukaga ono yawangula kadi ya NOP ku side zeri side zenna bayita batya yema yeyo wato si Lawrence side yema yeyo okubanga ate yesimba okuwa kansala yamujukire bamukwako connect ya gas Bobi Wine yali ku Masaka Road ne munange amuli agenda maaso kego mukulu Bobi Wine okulanga yakutte abaana be wano wammanga okuli Solomon okuli Solomon Kampala okuli Nakai omuto then n'abala bannyo abaana be munjukire nabeera nga bakwasa muganda wa Babi Kyagulanyi ne babeera nga bagenda era nga benjogera stars noyinza okuba tusida mu kibuga ate wali mu ggwanga lya USA oba United States of America ekyabatwaza Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ekyatwaza abaana ne tugezaako okunoonya abayimbi ab'enjawulo because abayimbi ba NRM okuli Starboss Big Eye Bebe Cool naye avuddeyo n'ayogera n'abalaba nnyo naye omukulu ye Walukaga tumunoonyezaako avuddeyo n'awolereza abaana bano okulaba awuzde naweza omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okulamba munatutte abaana beru. First of all agambye abaana bano otunya emyaka gyabwe they are below the age of 18 tebalonda okitegedde bunyo. Ekyokubiri n'agamba muno abaana bano tosobola kubanga baleka mu ggwanga lya Uganda because bayinza okukozesebwa okulaba muno bajja Bobi Wine ku mulamwa ng'era Bobi Wine yagambye. N'agamba n'ekyokusatu n'agamba muno woba otunuddemu ebintu by'okulonda ebintu bino ebyobufuzi basobola okukwatanga omwana Solomon ne bamukwala ne bamuteeka ku gun point ne bayitira Bobi Wine okulangirira oba okwogera byatategeera. So Walukaga mu bigambo bye abadde awolereza omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okulaba muno yaddusizza famire ye atali mukyala atali muganda ewawula abaana be n'abatwala mu ggwanga lya Amerika okulaba muno ate babeera nga gye babeera mu biseera bino ebyokulonda era n'agamba si kyekyo kyokka abakungu bangi nnyo n'atujjukiza ne Museveni mu mwaka guli nga agenda mu ntalo oba mu lutalo mu 1986 n'omukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni yaddusibwa n'atwalibwa mu ggwanga lya Sweden n'abeera nga gyabeera not until Museveni yamala okuba nga stabilize eggwanga. So n'agamba this is done by most of the people ababeera mu byobufuzi era mu nsi ez'enjawulo wabula famire zaabwe zikomawo ng'ebyokulonda biwedde. So n'olwensonga eyo kasooka tugendeko ewa mwami amanyiddwa nga Walukaga tusooka tulebe byayogedde mu kuwolereza kwe eri Bobi Wine wabula agambe tawolereza Bobi Wine nga pulezidenti we ow'ekibiina wabula awolereza Bobi Wine nga munnabyabufuzi amuwolereza mu kika Kyagulanyi Robert Sentamu oba kya Robert Kyagulanyi Sentamu era naye tamuwolereza nga Walukaga omuyimbi wabula awolereza Kyagulanyi Robert Sentamu amuweza nga Mathias Walukaga munnabyabufuzi. So katugende wa Walukaga then wetukomawo tugende maaso namuli amalama nnyo wano wenyini ku Celeb Jazz kasooka twa interview eno katonye small time then wetukomawo tugenda namuli amalama nnyo nekyoyinza okuterabira just go down there or subscribing nga olaba ekipande kino subscribe ate sobola okuba nga tukola omulimu guno ogutwala mu maaso. My name is One the King himself nkola ne mwana mulenzi Lawrence ne Emma ku social media abeerako okutwala abaana be Ebweru kuza ennaku nga musanvu Bobi abaana yabatutte Ebweru kubanga agala akole emirimu gye gisigadde munaku ezisigadde nga teeraliikirira nti ate ekandeseeyo omuntu oba tazzeeyo wakati embeera eriwo ayinza n'okuba nga ayinza obutaddamu kusula waka ng'ate abaana badde beetaaga okulaba daddi waabwe buli lunaku kati okuvaamu ekyo ate naye n'abeera nga abamiisinga gy'ati kati okuvaamu ekyo abajjewo abenga ekala ena kiyeraliikirira bayinza okujja ne bakuba amaka ge bomu nga mulimu abaana batalina musango. Ensi negamba la Bobi bwatisizza abaana be okitegera kigamba kabajjewo baza n'okuba badde bamupeeka daddi lwaki tova mu bino bakuba daddi biveemu ekyo ekigambo kiyinza okukutama ng'omwana we yakyogera ate ng'ayogera kituufu nonga omwana wange lwaki ayogera bw'ati omuto suubira ate ekirala nti ne President Museveni bwe yali ajja wano mu kina nabisomyeko 82 mpaka 83 abaana be baali Kenya 83 ne bagenda Sweden agenda okujja okuwamba wano 86 nga family ene teri mu Uganda then abakulembeze bayina okwejjako pressure yawa katosobola kuba na pressure yakujjako gwovuganya oba ne pressure yewakanga nawo kuba bajja ne bakujja ku mulamu bakwani settling sija kwekwasa singa yabadde asoose kikola twali munenyeza naye bonna babikoze kale babikoze yasoose ne mwami Museveni yakikola kale baana bete batambulako buka batambuleko
Essaawa mpina mu struggle. Musaya struggle. Abaana bali mu struggle balonda balina emyaka emeka abaana tebalonda kati nenya muntu ali mu struggle kudduka singa abaana be kubaddeko alonda twaligambe yii ate omwana akalulu akaddusiza Bobi ayagala kalulu k'abantu balala akababe kadduse awo ali baddewo ekibuuzo naye tekuli alonda Wali ku Facebook? nnyo Ogoberera omukulu Bedekulu. simugoberera si mukwano gwange ku Facebook simugoberera nze ku Facebook ninako abantu bennako mikwano gyange baba bapostinga bintu bya magezi nga tebivuma struggle omuntu avuma struggle mwani friendinga sigamba nti beba postinga bitali bya magezi naye simusuubira kupostinga kubanga nze tanjagala nange simwagala tanjagala nange simwagala ziyansanga ku show ya Misa Kisemakula kabaka giyaliko ku Africana nga ntudde bwe twaliwo nga mukaaga natuyitako nenge kale nalabe danga taina na mpisa kubanga okubuuza tobuuza na muntu mukwano gwo okubuuza mpisa ogamba mbala musizo bakajjamba just notambula n'ogenda naye yatulaga nti ate yatukyawa nnyo olowooza olwokuba tetuwagira taata we Mwami Museveni naye munnange ye yamuwagira era ali bulungi alina ssente naffe twagala buyinza naffe tufune ku ssente tunule ne bannayuganda nabo bafune ku ssente ye yafunanga omuntu omu abaze bamuwa ssente bonna abamuwagira yabawa abawagizi babebekulu bangi nnyo y'omu ku bayimbi abasinga abawagizi mu Uganda yabawa bali bulungi kati ffe tutambula n'abantu baffe abaavu baffe kyali kyava tukyawa abaabwe gye bali eka bali seefu olw'ensonga Nobiani ne Edi Mutwe tebalina kye beesimbye eno n'olutalo lwabeesimbyewo kati ne Edi Mutwe afulumye ababe yeesimbye kuki gwamwiddeko nti yadde yeesimbye ku Erosi wano oli muyimbi Nobiani yagambyeko nti neesimbyeko ku chairman Erosi 3 oba ngena mu parliament n'olutalo lwabanene waggulu n'aba President Museveni tebali seefu naye oyinza okuwulira nga naye nkyabaddusiza ababi noga ye Bobi yekeeki ne Bobi amanye eŋŋumi naye tasobola bakuba ŋŋumi tolabako ng'akube Nebuzibu kyo wembayimba. Lwaki mulemejwe okukwatagana mwekozeemu obukundikunди obuntu obwenjawulo? ebyo byaliwo okuva dda twali baana bato nnyo lwa mwami Amani basudde mwami ne Livingstone Kasozi nga beeyimba beevuma okufa ono ayimba kazimba mu lumuli oli onamanyi nze namuleta manyo gamulinga embazzi biki tulabye olutala mwami Kafeero ne mwami Sebatta nga tebakolagana ebyo nembasuubuzi gyebiri si bayimbi bokka osanga abasuubuzi bakolagana osanga abantu ku kyalo tebakolagana n'abasambi b'emipiira nga tebakolagana n'ebyobufuzi mubireesa nembyo byava dda ensi bwetyo bwetambula mubijje mu kuyimba naye waffe mubireesa ebyobufuzi nandi bantu be bamu abali mu kuyimba era be bano baze mu politics be bamu BOBIWINE babadde bakolagana ne Bebekulu nga Bobi tanayingira politics kati ekyo sina nsonga ensonga etalina makulu etasaana kuwa makulu wale babadde tebakolagana nga tannabana kujja mu politics nga kyayimba buyimbi wanti waliwo balala bataze mu politics abayimbi nga tebakolagana tebaliwo nga tebasimbyewo basigadde mu kuyimba naye nga tebakolagana nedda omulimu ye competition bweba competition teba nyangu competition onagamba onakubye kanandeka kankole kano bwe bitebo bibeera teri alekera munne wano walaba BOBIWINE embaga yeremedde mu mawulire Kamiri nadduka ekibuli n'agamba nze Gaddafi n'asiramuka tewali kwerekera ekitegedde toleka munno kugenda